Nnyo oli ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu program ya Feyene Nganzi muwanguzi yetawanika Buterevu tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala katuna ffe katuna w'ennimi zonna all the way from Mugwere Budaka Sala Muwumuza Bulamu tukyagenda maaso omuwanguzi waffe tuli olwaleero kati we tutuuse mu ssaawa yaffe ey'ekinyusi eky'obujulirwa waffe Mama Sala wangi mna tuyingidde mu ssaawa yaffe amina ey'ekinyusi ky'obujulirwa waffe eno okwasaganya obuweereza ate nga n'amakanda wegali nga nkwasaganya obuweereza nga n'amaka wegali ne nabikolanga nga bwe mmanya nti kati obudde bupunziza eri Budaka nga ngenda kati mu byonna ekya netutuuka obutakwatagana na mwami mwami aŋŋamba sigwa ina okubeera wano nze nina okubeerawo ate mu byonna nasooka nga ne mugamba ng'alinga agamba nze sibisobola sijja byagala naye mu byonna ate oluvannyuma nakkiriza ne tutandika ate ne yeefuula sigwe Katonda gwayise wano muli luddawo olwo tuli muli Budaka gye mutandise obuweereza wano ku Makayi na Teete Makayi walina level ne mu kibuga n'otandika oluvannyuma ne ŋŋamba ye tikikyo kamuleke akoleki awereze era nali ntandise okututumuka awo mu Nateete ng'ogenda baleeta abantu ne mbasabira kama n'akola ebyekisa nga kati bonna abaŋŋaana okukwatako nti tolina bakwatako nze nno bakwatako ate nga abantu baddayo bayomba fe omukazi gwe tumanyi biki sitaani najja tukuba nze nembivaako nenkomawo wano kati mu byonna nsooka oleke mukwano tuli bwe tuba mu kinyusi ky'obujulizi bwe bawaze tuwa bujulizi mutuwe mu bujjuvu bwabwo amiina tuweebwe omukisa olwo omulimu guno ogw'okuweereza Katonda gwe gubaleetedde ettabbu gwatuleetera tabbu n'ekirala ne kyeyongerako twalina omuwala twamusomesa okuva mu pitu paka siniya 4 omuwala oyo nze mu kulaba mwami yamweddiza omuwala oyo muwala wa sisita wange bano ababiri be naggambye be bawaako ssente kati omulala sisita wange naye muwala we first born we nali musembeza nga mulese waka mumulabiridde tumulabiridde akuze ekiwala kijumuse ekimaze siniya 4 kati nga simanyi nti muli oyogera n'omwana olaba ng'omujja onegamba oba kiki kati luvannyuma nnyo bwe nkitegeera nga wano obuweereza butuuse wano luvannyuma ne ŋŋamba omwana ono akola ki kamuzeeyo waka bwe namuzzaayo waka n'atuuka waabwe n'agamba taata we ne maama we nti bwe mbasizeeyo mujja kulaba kyembakola kutuusa bamuwa ssente n'akomawo yakomawo teyakomawo wano wendi yakomawo eri omusajja waakola ki waasula bwabeera nga basula babiri mu nnyumba olonga gwoli ludda wa kati nze Budaka kati nze ngaawo ndi wano wetwali ku ssomero baali bamuwadde room akyali tikya nga akyali tikya naye era nga akyasumba era nga bwasomesa nga basula bonna babeera bonna naye nga abantu babiŋŋamba nenzinga sibifaako sibitwala nga kikulu naye nga ebintu omuwala byakola biraga bulazi kikiriwo era mu nkomero ya byonna basigala bali bonna n'amufunyisa olubuto era n'omwana amulina kati abazadde bamubuuza omwana taata we yaliwa n'omwana bamutuma erinnya lyeyo Banyankole era n'omwana taata bwaba mubuuza omwana taata w'omwana yadduka yatya mugenda musiba naye saakitwala nga kikulu n'ensonyiwa omwana n'ensonyiwa ne taata we pain eyo wagikola otya pain eyo oyina engeri gy'obyogeramu biri nga ndowooza very simple you are summarizing now olwo olesa omwana okumujja ewammwe omutuusiza mu maka mutandisa obuweereza n'omwami ate obuzibu buzze sitaani ayingiddewo olwo agala otulemesa kiri kati era nga bwennyonnyodde bwentyo nze ne mbaleka nendeka ennyumba
nenjiggalawo nafuluma na ka blanket kali ka mwana wange olutalo lwakulema Pastor Tom lwayogerako banange lwannema kubanga kirwana olutalo amakagago olutalo lwakulema lutyanga wali ozzeeko wane Mutundwe noleka omwana wa muganda wo neyeddiza amaka kiki kyatuuka waawo kwegamba nze luvannyuma namanya nti teyali mwami wange kati ye Katonda alabika yayogera naye naye waliwo okulemerwa olutalo bulijjo kikibaawo waliwo olutalo n'olulwana nelukulema Katonda nga alina kuddiza second chance n'ekirala osobola tuyamba ku bakyala mukyala muweereza wuuyo ogenda abudaki omwana gwolese ewaka ebiseera ebisinga bibaawo n'omalayo omwezi asamalangayo mwezi oli agenze kusiiba ali ku lusozi jukira olese omwana ewaka mwana akuliridde omulese n'omwami naye kati byonna kankusala akalimi ebiseera ebisinga obungi omuwalo yabeeranga mu kisulo era nga mu kisulo omwo waba akomyewo nga nange nno ndi mugezi era mbeerawo ewaka nga mbeerawo natetanga okugendayo ng'ali mu kisulo bintu byagana buganya ngamba ngeri gye bulotali nti tebwali butukuvu si bwampeta neŋŋamba suubira Katonda yagala kumpisaawo nze nsobole okuyingira mu bulokole ate nakikusibako tutambule kakati awo oli waddembe mukwano ndi waddembe kakati awo netukola ki nembita nembivaako nenzija nenoonya Katonda naye mu byonna nga batandise okundaba obubi neŋŋamba nze kambaviire kati wano twali tutadde ekkanisa we yadda era waliwo omukyala naye yandyamu olukwe kwegamba yalina omuwala ali bweru kati nga alinayo n'obutuuze kati era kati ono omusajja subira wabeera muno mu Uganda abeera n'omuwala wange wagenda eri ebweru n'abeera n'oli bwekityo bwe kiri tokate eyita musumba eno wabeera eno abeera n'ono wabeera eri n'abeera n'oli Mukama yamuwa omukisa n'ali nnyonyi yamuwa omukisa n'ali ennyonyi n'agenda era omukyala oyo yamuwasiza ddala baŋŋamba nti n'okwanjula era omukyala yabiteekamu ssente teyamutwala nawaabwe bwe bityo kale naye omuwala alabika yamufunira ku intaneti nenze nenguma nenyimira kubanga namanya Katonda mpise muki mulamu nasigala nkyaweereza bwe naweereza mba ndi wano mera Katonda naddamu nayogera nange mu byonna nagwa mu mikono gy'abasumba musumba Isaac era yamanyi story yonna gyendi sumba otagibuulidde ojibisse asijibisse kandi kati bwe nafuna okumenyeka omutima ogwo tubuulire omutima omutima ogwo kwegamba eyasinga okunyiga yali Katonda omutima sisuubira nti wagenda okukoma mu kifo kino ng'omutima gukyali nga bwe guli anti kati era nagenda okuva eri era nga gumenyesera naddukira wano nembeera mu bakadde amindi mu bapya nenvaayo nenzira wano awo nga bwe ŋŋenda nga dadi kituuka oyo nagwa nnyo mu mikono gye era naye Mukama amusabamu ennyo omukisa ne mami Prosi mukyala we bwe navanga awo neŋŋenda wa musumba Sekisaka naye nangumya omutima guma biki kati lwali lumu mutima wali owulira otya banenga mpulira bubi nnyo omwana owange gwenkuzizza ate eri obuweereza bugenda mu maaso ate ekisinga n'okulunga ne basista wange yalokoka bbaawe bonna baalokoka byonna naye mu byonna saakyatula ewaka nakinyigira muli kubanga nga bwenkyogera obuweereza bugenda kusasika naye nakinyigana kati sikyogeranga naye obuweereza bwo bukuze bugenze mu maaso naye bonna mwebali baweereza obwebudaka ya nabanyweza kati ekyasinga okunuma nti tuyinza okusabira omwami adde naye abantu bagezigezi sobola okuwa obutwa nakumaliriza ng'ofumbyeko na myezi 3 awo nenkita neŋŋamba
kankirekere ddala. Daddy Sekisaka nangamba guma mwana wange ate noonya Katonda naye nensooka mukyawa mukko. Oluvannyuma ate eggulu ne linzizaayo ngamba ate nkwagala wa Sekisaka nenzirayo. Olwo ebiseera byakugamba nti nno guma wali owulira ng'oyagala kuddira mwami. Very good nga njagala muddire nga muli mpulira bannange era nga woŋŋambye mbutufu nagezaako nga bwekisoboka naye lutawo ne lunnemerera. Biki bye wakola ebiraga nti omwami mwetaaga wafuluma ne ka blanket ko kati n'ogamba bwakiri andabe nga anankomyawo. Nagezangako n'okubako obusimusimu naye nga tandiiko. Nengezaako nenjagala omutumira basumba nengeza naye byonna. Kubanga nzijukira one day twasabirako ku Ludimudi church. Nengendako ku Ludimudi nga bangambye bagenda omugattira. Ya nenumba yokko manyi kye bangamba ku Ludimudi church. Bangamba bugambe mwali bagatte nti nedda. Bakomawo nange nefuluma netufuluma. Wasigala kwegamba olwana. Alwanako. Omwana ono akutunula atya maaso okulaba nti nno maama atenze muddidde mbigere bya taata. Twawukana simulabangako era naye tandabangako kubanga tayagala nsubira kundabako. Gwe wakuza okuva mu pittu. Very good. Mpaka senior 4. Mpaka senior 4. Neyeddiza ekijunju. Era nsubira kati bali. Webalaba nti ngenda balabika bamukubira essimu nti maama wajja alabika naawe tojja. Era tukwate tusisinkanangako. Okuva mu afulu mama. Ya, mpozi waliwo omuwala baali babeerako naye nga tebana bakucyankala na mbunga nvuma nnyo. Oyo mbwa tategeera biki mbunga nvuma ebintu bingi nnyo. Nono omwami ono omusumba gwe ngamba kati yali ewaka asumba. Mukama gwe yali atuteira akanaamukomyawo. Kati yayimiriddewo. Mbunga atuvuma nnyo era nakati akyatuvuma. Bwe ntyo kiseera tekaba kangu. Kati mu byonna nenkomawo Mukama nangamba kati ate njagala kutuma. Antuma nakawuka wakiso. Olokuwa boyi Mukama anti kati nkujira boyi oyo kati musange eyo no twesingane eyo mwami wange omulungi musumba Bulamu. Wadde ina yekipya. Nabo otayagala kugenda buziba mu kikadde. Nyingidde bagenda bimunnyonnyola byonna bimanyi. Bitegeera ku radio kwali. Timuyana mugambye tidaddi bagenda kunteekako ku gundi ku radio teekako nagamba bagenda kuwuliriza ne Masaka yonna kubanga bamuzaala Masaka omwami wange. Kakati awo ngenda Wakiso mu kyalo kawukanga wokiwulira. Ntuuse awantu kati wano ku ssomero wetwali waliwo omukyala nga nkwatirwako ennaku. Nangamba mukyala goli mukyala wampisa nnyo. Naye kinkutwale Kenya naye ng'eggulu lingamba tolina kugenda wantu wonna nkwagala muno. Omwana wo ovaayo naye. Omwana wange yamunzijako. Era n'omwana oyo alabika bamugamba nafa. Tomunaba mulabako. Sinaba mulabako naye. Mwana wange oyo. Kakati omukyala oyo yali simulokole. Kati nga muli nnemu ekintu ky'okugulawo essomero. Jjukira nali nziguddewo essomero Empigi. Era omwami ono naali nnemesa n'endivaamu. Nenkomawo n'entuula. Kakati mbangira ki? Oba oli nakawuka. Kati mukyalo ono nangamba kankutwale nawe na ploti yange ye nakawuka. Tugende kati samuyingizamu nnyo kyabuweereza naye nga nze kindi muki mundamuze nakimuyingizamu kya ssomero. Maama wangi maama bakyala baabasumba nga bafunye obuzibu mu maka. Endiga zino zirina engeri gye zikulabamu. Muli oba owulira otya inferiority eyo oba owulira otya munda mu ggwe mu kibiina pain eyo nga tugenda wali eri ku boyi omupya. Embeera eyo environment eyo
ogiyitamu otya abantu bakutegedde nti mukyala Musumba bayawukanye n'omwami mwana gwe yakuza yamutwalidde w'amaka embeera eyo wagikwasaganya otya wadde ebigambo wabeerawo ebintu environment eyo yali etya eyo ne ku bulamu obwo nze ndabanga enzito ennyo nzito naye munda muze nayinamu omunene nga ye Katonda yanyweza yaŋŋumya kubanga nga buli woddire waka babikugamba ogundi mbu yakutwalako omwami nze nangamba ani yabagamba nenga nguma taata nantumirako ne senga nangamba genda ogambuuza Saala ebintu byali bituufu ne mugamba senga si bituufu naye nga mu byonna nzibira buweereza buli kubanga singa nali natabuka singa bwasasika singa tebuli nayo naye namanya nti ekintu kino kiri tugatta kyobwa Katonda kino kati wentagula mbwenti buweereza bugenda kuvaawo ate nga kye nali nsaba Mukama yamponya bali banyamba Katonda nabo sina kyenyiza kubawa kati ekyobulokole nga kirina okubanyambira abantu abo kati naguma nenywera nayimirira ngera nawo omanyi omuntu ali mu Katonda nayimirira olwo buno obuweereza bwe mwali mutandise tewasitula kigere kuddayo kubagamba nti munnange bangobye Makai ate kati mba nno nayo ki bwacyancyanga mukyala Musumba takyajja waka nga takyajja wakati yes nga takyajja endiga zikunoonyeza ozigambye otya endiga zannoonyezanga ku masimu ne mbagamba ndi Mutundwe ndi kusaba ndi kunoonya Katonda ate saabamalanga nnyo maki maanyi nti siriiwo nabagamba nga ndi Mutundwe nga be kigenda maaso tebakiraba tebakiraba nnyo naye nkimanyi oba omwami yakyogerawo awo simanyi kirabika yakyogerayo naye nga nze nabagamba nga ndi Mutundwe era bo bannoonyanga ku masimu twagala tusabira mami twagala otukole bwoti era nga mwatu ngekyange nkiteeka ku nkondo nenyimirira ku kyabannange ne musabira mwali mumaze mbanga ki mu buweereza obwo buweereza buno kubanga buli twabugulawo 2011 kati nenkoma weeno buno tutubugulawo 2000 bayali wabulawo sijjukira bulungi naye nga twali tetuludde nnyo naye ngera tuludde myaka wali omaze emeka n'omwami twali tumaze emyaka 10 ya nga muli mwenna ekyo we kyabatuukako iwenje nyako okay 10 akati etubadde luddawa kati awo ne nkola ki zijjukizaamu njakujjukiza awo tubadde twagala kulaba kwa munnange waliwo embeera enzibu era nga n'okujogera wano ng'oseka naye ng'ebibuuzo obyebuuza nogamba abantu ngenda bagamba ntya mbutuufu n'ozibira Katonda ebbwe eriri nga lisigadde ku ggwe naye nga toyagala kusattulula Katonda kyakoze atya kyazimbye nga kino kankyerekereze nze nsigale nga nze n'omulimu gwa Katonda gukole gutya gugende mu maaso tugendeyo wali eri nakawuka Katonda azzeemu ssebo tasaaga akuyisa ogende nakawuka kati awo ngende nakawuka mu kyalo nno ntuuka eyo mu kyalo ono ampadde akalumu akayumba yakomyewo nateete ono yankwatibwa ekisa kati mbwali wawulayo 1 week kusoma kuddemu eggulu ne liŋŋamba Saala bagenda kuwa abaana naye kola ABCD bwe natuuka nga nfukamira mwosibye mutya bannyabo bikibwe bityo nga buli oluvaaga omukazi onze ngenda muwa omwana mukazi wampisa nnyo naye akakodi ako Mwomutukuvu ye yakampa era abaana bange natandika n'abaana bange baali 6 nga mbaagala nnyo byonna nali sirina kikopo nali sirina sowaani wavaayo nakaki navaayo na kablanketi kange n'obugoye bwange bwalinga buna bwe buti era bwe nabeeranga nabo wano ebintu byonna wabireka mu nnyumba byonna nabireka buli kimu certificate yange ya teaching yoyo no gown kale je nalinguze byonna ebisingo byonna nabirekayo navaayo na nsawo na bugoye na kablanketi naye omwami yategeera nti ofulumidde ddala oba yalowooza onobyeko bunobi alabika yalowooza nti nfulumidde ddala kubanga olw'ensonga nze naggalawo nasanga ennyumba agikoze eki agimenye aggyemu ebintu byonna abitutte kati neŋŋenda owona omukyala
awo kitegedde nsubira awo nja kutegeera kati omukyala ngamba ze ngenda kutwala nawe nagula ploti kati awo tuze wali ne bampa abaana bange 6 olwo sirina sowaani sirina kikopo kati awo muwa magezi nanzijira nti kati abazadde bano bagamba ogenda fumbangayo obuugi waliwo omukyala yampa akasepitike nga kakituli kati akasepiki ako nga making sure nti nkafumbiramu obuugi abaana bange ne banywa abaana bange 6 nabakwata bulungi nnyo nga abamu ndera nako onsonyiwe maama kuzaayo emabega katonda watugambye akujja wano akutwala mu buweereza ennakawuka ya ntandika buweereza ennakawuka otandika kanisa otandika ssomero ntandika bintu ebi byali bibiri ekkanisa n'essomero era nga nsomeseza abaana bange mu muti n'ekkanisa ngiteekamu ki mu muti era nga ku Sunday nsaba ntandika service bulungi nnyo maama era nga emitu ginziramu katukola nsinza ntendereza naye nga abantu bayitawo balaba omukazi omulalu oli omulala yangamba yabuuza muli namugamba naye omukazi si mugwi wa ddala ate mukazi mulungi oba abadde eki naye nga nze kyendi kyempulira munda mu nze nga nze nkiwulira nina okuyimirira abaana bange nga tumala weekend nga lwesi nzijjako ano ku Saturday ku Sunday nenzirayo bwe ntyo nga mbitwalaganya ate nga mukama mulungi mwattu nga mpa transport nenzijja kati lumu nengenda ku Prayer Mountain ku Prayer Mountain eyo kama nangamba ngenda kugattako abantu nenzirayo mba ndi awo Sunday mu muti gwange kama nangatako family emu awo nebaza Katonda ngamba mukama gulumizibwe walinga nenjiri ojibulira ku kyalo nga ntambula bagambe kanisa eri wali muti ate mwatu nga bampa abaana nga bajja nga mala nga nera mu weekdays era nga nsomesa abaana bange nga service egenda maaso bwentyo bwenzija wano bwentyo Prayer Mountain kwegamba nga mbikwasaganya kati mu byonna mukama nakwatako omusajja yalina ennyumba ye nagamba nina wano ennyumba nagisikira butya nga ngibawadde n'oteekamu essomero lyo nakyo nekyebaliza Katonda naye nga ennyumba gye batuteekamu nga nze ndaba kyamagero nnyo nnungi naye nga munda mulimu buno buwundo muwunya mulimu ebiwukawuka mulimu ninze nga nkyebaliza mukama nengamba mukama nkwebaza kubanga kino kyamagero okunzijja mu muti awo nentandika okutwala obwana bwange eyo waggulu ole kanisa njitaddemu nayo awo mukama neera nanzizayo ku Prayer Mountain ngamba neera ngenda kugattako abalala mba ndi awo nkomyewo ekiro bankonkona ngamba muno bano batugambye wali wano omusumba asabira ku bantu tulinayo mulwadde waffe atutabuseeko ate awo oba olina kyokkola oyambala bwambazi ngoye ng'ogenda nga ntuuka mwana muwala emizimu gimukubye nayagudde dda bwe natuuka Katonda nankolera ekyamagero omuwala naawonera nawo ate oyo yasigala kanisa ng'etandikira ddala ng'etambula mwami we nga ye akyasigaddeyo ono yannona agamba mwe mugira mukyasaba nange neetegereze tuba tuli awo nga abantu baweze bwe bawera nga twagala kati olwo njagala mu byonna awantu anayagala okudduka emirundi gyali 3 era omulundi ogwasooka nadduka nenkomawo eno mba nkomawo eggulu ne liŋŋamba wabula bw'onoggwamu obutakkiriza yakuweereza abantu ate nengugumuka ate nenzirayo omulala nenjagala era okudduka olwo nenzira ku Prayer Mountain mba neebase bwe nti eddoboozi ne liŋŋamba wabula Saara obutakkiriza bujja kulwisa nnyo ate nengugumuka nenzirayo kati ogwali gusembyeyo nali nzirukira Masaka kati ayo mba nsimbudde bwe nti ngenze ndi mpigi kati ngenzeeka wa brother wange omulabako ono oba omujjukidde eri gye twayogeddeko mubuuzeeko era ng'omuntu muganda wo
mba ntuuka bwe pa bankubira amasimu musumba oliwa twagala tusabira bonna baganda bo bamanya ebyakutuukako babimanya bulungi nnyo nti obulamu bwagaana obwasooka era nabo babituulamu twabituulamu ne bamuyita ne babayita ne bigaana mwabituulamukko ne baganda bo n'omwana gwe wakuza nene bamuleeta n'omwami ayo omwana ye tetwamuleeta twaleeta musajja eyajja nga bamugamba akuddire naye nga wamaze dda okuddiba mu maaso ge nga namaze dda kokoloba kinyambaza dda kaakati mu byonna mba ntuuka empigi mpumuddemukko mpulira mbasi musumba oli luddawa tukwagala wano oliwa ate saawe takuddayo okuva olwo amaziga ge nali nkaaba ne ndekeraawo kama nangamba njagala osibeyoko ku nnaku bweziti bannanga olwali okumala ennaku ezo nangattako abantu mwamu abantu nangattiramu eyali Ssaabakristu musomesa yangamba simanya amakanisa gaali oba 12 ne famire yonna najingattako ennyumba nejjula awo ne twagala ne tufuluma ebweru kati ate awo nenjagala era nzijeyo kanisa egye yali njiteete wano mu tawuni munakawuka mba nfuluma bwe nti njagala ngire mnoonya abatunoonyezaako ku kifo landiroodi bwe yaviira eri kiki kyoyogerako musumba oba mugazi yenzereka nkuwa ekifo mufulume ebweru muzimbe we mwagala wonna nange nga tete tuzimba bwe twazimba nga tubeeraawo nera ng'abantu bakola ki beeyongera olwo nno tukuba bidomola maama bidomola naye nga twakubye ebidomola wenna nga tojja katukombeho mu ddakiika ntono mukwana tuvaako njagala kugamba omukyalo ali eyo nti obulamu bukyasobola okugenda muki kyoze okubagamba waawo obulamu bukyasobola okugenda mu maaso naddala weweekwata Katonda kale emmere y'omwoyo gwo 98.7 Kampala 96 Fort Poto 13.9 Iganga 10.7 Masaka emmere y'omwoyo